oluvannyuma lwa General Museveni okufulumya list y'aba ministers okwejaga kw'amaanyi okwewaana kw'amaanyi era Justin Nameere nga sinnaba kubeera nga nkubuulira ebisingawaawo ne Papito beekoze ekigenyi era Nameere ye alaga yatandikiddewo dda okukola atandise okuwera mufudde. Omuntu yenna alowooza nti ogenda kukwata Parish Modo mu kifo ky'omuwa abawejjere be baaleetera ssente ezo gw'oteekemu baŋŋanda zo. Nsaba osoma akapande nti minisita wa local government state ye Nameere tujja kuyoola. Okyalina ky'obuuza? Kakati Papito ne Nameere bwe batanga beekola obusolo. Papito mugamba mwana muto asobola okubeera ng'akola ebyo. Abula bannange nze mpulira sikyategeera. Gamba mpulira sikitegeera butegeezi. Try yongeze eddoboozi kikazi oli minisita. Bannange ebbanga lina tubayo tukimanyi nti buli muntu yenna akolerera kubeera minisita. Buli muntu yonna akola kyonna ekisoboka. Museveni amulaba amuwa minisita. Nameere amaze okubeera nga afuna obwa minisita. Naye abo Museveni baayagala abantu nga bannameere abeefuula ekitagasa. Era ggwe eno mumanyi bino bye mwogera, laba talina mpisa akola bw'ati. Abo baayagala era ndowooza ku guno omulundi kamulinde mulabe tebamuwadde ba minisita mugenda kakasa ate nga Museveni alinga atabiraba kubanga yabo baayagala bwe batyo. Ye kasita abeera nga amukolera ebintu bye byayagala ye ng'omuntu so si mmwe ng'abantu ebibagasa. Kasi abeera nga amukolera ebintu bye byakola ki byayagala. Kale bangi munnange bagobeddwa ate abalala ne basigala. Baani abasigadde? Teweerabira aba Maintenance Palace balina sola. Kuyagala sola tuukirira aba Maintenance Palace balina ebyamasannyalaze n'ebyamazzi ate balina ttiimu ey'abakugesobola okuyambako okubinstallinga. Hillside View Apartments zino zisangibwa ku Entebbe Road ku kyalo kye bayita Jjanyi ku kyaki ejjanyi. Bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi awo wali amakubo agakutuusa ejjanyi ku kyaki awo Hillside View Apartments muba muli Butoola. Eno n'amasannyalaze tegavaako so nga ate ne transport wabwerera okuva ku airport okutuuka ku Hillside View Apartments singa ennamba oba ogijja ku Uganda at large. Amora Beauty bano basazeewo okulwanyisa nkanyanya era gwayagala shea butter ali organic ataliimu chemical. Balina n'ebirala batuukirire aba Amora Beauty tiimu kulwanyisa nkanyanya. Ate nga ne Dr. wali wano ku Uganda at large ennamba wano njigabira bwereere kuba yita ku WhatsApp ennamba yange esembeyo 7 nkuwe ennamba ya Dr. ku birwadde eby'enjawulo. Kakati munnange bw'atyo General Museveni amaze okubeera nga atulaga lisiti ye eya cabinet 226 paka 231 singa abeera kugamba bamuganyizza okubeera nga atuukayo mu ngeri nnyingi kuba aliko n'obunnabbi batugamba 227 tulindako. Kakati amannya mangi mu kabineti y'enkadde okuva 221 paka 226 agasigadde mu gavumenti y'abavubi mu kabineti y'abavubi agasigadde ate waliwo n'amalala muganda wange nga go tegazzeemu kulabikako basuuliddwa. Kakati munnange Museveni nga bwe nkugambye nti bangi betwogerako wano abasigadde okwo kwe kuli n'abo abagobeddwa era ndowooza tuyinza okulaba MP owa Budyope West Mary Babalanda nga Minister of Presidency ate nga era City Woman MP Dr. Jane Ruth Acheng ono kati ICT Minister ewabadde Barrio Munsi ICT and National Guidance avudde mu Ministry ya Health ate nga
mukyala we Janet Museveni nkugambe ntya ono ye asigaddeyo Ministry of Education and Sports. Ministry of Education and Sports. Kakati Museveni jukira yakabokola amawulire ng'ayogera ku Arsenal era ng'alaga tabyagalira ku ddala yo omupiira gwakoma ku ye 1966 era awo n'agwerabira yeewuunya nnyo okulaba abantu abawagira omupiira n'abasamba omupiira nti lwaki abantu bawagira Arsenal. Naye nsuubira okuba ndowooza Museveni ekyamutiisizza by the way ku nsonga eyo abaana kuŋŋaana bangi. Museveni ebintu by'okuŋŋaana ebyo alabanga abagenda okumaakinga kuba abagenzi ne bakuŋŋaana nga bamaakinga bonna bagenda gye bagenda okusanyukira n'agamba singa bamaakinga bwe batyo mu ggwanga lyonna mbasiwedde bano bayinza okuleetawo embeera ne bawa abalala ekyokulabirako ye obwongo bugenda bugenze eyo. Naye kale ekibi ennyo nti ebyemizannyo minisita wa sports ate gwabeera naye oba amugamba biki ebyo bittiridde ate tubyagala ddala ebyemizannyo nze naawe. Kakati Museveni asigazza Katakwi Woman MP Jessica Alupo Ipel nga vice president ate nga asigazza Laro Pese MP Robert Mao nga Minister for Justice and Constitutional Affairs. Kakati General Museveni era asigazza Kakumiro District Woman MP twogera ku Robina Nabbanja bannange eddogo likola tenjagala okuba buli oluvuuto lukola wano ddogo lyennyini kubanga abaveeyo ne Balamu naye. Kakati Robina Nabbanja asigadde Robina Nabbanja Musafiri asigadde ku bwa Prime Minister oba azimbye agazimbe gali gonna gonna mu myaka gino 5 kati ate gino egiddako tagenze kuzimba kibuga. Kakati First Deputy Prime Minister era nga Minister for East African Community Affairs Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga bali batugamba nti yamuwoninga nga batagenda kumuzza naye wuuno munnanga akomyewo amukomezaawo ndowooza naye ate kyekiyinza okulemesa kikubanga ne Moses Ali by the way obutambi bwa Moses Ali bwadi bunsobedde nze bannange musajja. Kakati Second Deputy Prime Minister and Deputy Leader of Government Business in Parliament Honorable Dr. Crispus Walter Kiyonga. Third Deputy Prime Minister and Minister without portfolio Honorable Lukia Nakadama. Minister of Education and Sports Tumutegedde Janet Kataha Museveni atenga Minister of the President waliwo Minister for Presidents Honorable Bavirie Miri Babalanda ya Minister Office of the President Security Honorable Jim Muhwezi. Minister Office of the President in charge of Science, Technology and Innovation Engineer Asimwe Jonald. Waliwo Minister for Kampala Capital City and Metropolitan Affairs Honorable Misa Kabanda. Minister Office of the Prime Minister General Duties Honorable Engineer Henry Onek. Government Chief Whip Honorable Justin Kasule Lumumba. Minister Office of Prime Minister Relief, Disaster Preparedness and Refugees Honorable Sam Engola. Minister for Karamoja Affairs Honorable Loki John Baptist. Ate Minister Agriculture, Animal Industry and Fisheries Frank tumwebaza akomyewo. Musajja mwali wano mujiriga mwalabe kyankwanzi nga yenna akogganyinga mugamba nti takyasobola yadde naye musajja bamanyi nti bajja kamununamu bwekabanga katuwa oba ki kyonna bamanyi ngeri bagenda okubeera nga munnaago obulamu babukomyawo. Ate nsajja yabaga nti ye yeekoza bwekoza muve mu ebyo nti bali akatuwa oba kiki nedda. Kati Attorney General wano waliwo enkyukakyuka Honorable Sam Mayanja ye Attorney General kati Attorney General bamuteeka mu bifo biri kuba ono omusajja
y'omu ku abo bemmanyi abalina embeera ezaabwe mu ngeri y'okuyisaawo ebintu bya General Museveni. Minister for Defence and Veteran Affairs Honorable Kiryowa Kiwanuka, Minister for Energy and Mineral Development Honorable Dr. Monica Musenero Musanza, Minister of Finance, Planning and Economic Development Honorable Henry Musansizi Kasayija bamusudde era n'abo ndowooza lisiti ngenda gikuwa be basudde kubanga nsobola giyitayitamu amangu. Kati Minister for Foreign Affairs Ambassador Adonia Ayebale afudde eri mu UN nga envoy tajja bisobola ebyokulondola Bobi Wine bwe walaga. Kati Minister of Gender, Labour and Social Development Honorable Lieutenant General Henry Tumukunde Kakurugu muko tuno yafuuka wa munju jukiro mutabani yawasa mukasenkulu muwala wa senkulu Mandwa. Kati Minister of Health Honorable Dr. Chris Baryomunsi ono batugamba hozi yamulabula naye ate bamukyusize ewa badde omukyalo oli mama COVID yazze bakoze swap. In fact mama COVID ageze mu ICT kati ate ye najja mu Ministry ya Health. Minister of Information, Communications, Technology and National Guidance Honorable Jane Ruth Acheng Osero, Minister of Internal Affairs Honorable Professor Ephraim Kamuntu, Minister of Justice and Constitutional Affairs Honorable Norbert Mao. Ndowooza Namere Minister wa Local Government ye Balamu Baruhagara, Balamu naye abudde mu bintu ate Minister kubanga kati no ministry singako ate wali ku yabavubuka esingako era wetooke weeriri. Kati Minister wa Lands, Housing and Urban Development ono ye Judith Nabakoba, Minister of Public Service General Katumba Wamala bamugyeyo eri mu Ministry of Lands, Housing. Kakati ate Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities on Honorable Tom Butime, Minister of Trade, Industry and Cooperatives Honorable Sanje Tana mupya kero kati ate Minister of Water and Environment ye General Kahinda Otafiire babadde balowooza nti nno bajja kumusuula pozi musajja we oliye mugwe bakasuse. Minister of Works and Transport Honorable Byamukama Fred, kati ba ministers abalala kati waliwo wano omukyalo ono ani go mwerabidde ono gwe tuva okuba Namere Namere muganda wange naye alidde Namere alidde Namere era yeeyogerera dda ministry gyali era waali ne Papito nkugambye romansi zisusse amusirisaawo bw'ali mu kukaaba mpotayinza na kukiteebereza nti abadde asobola okufuuka minisita bannange kati afuuse minisita bangi bali wano naye nga bwe tuba tulondoola okutunuulira baani abasuuliddwa muganda wange abasuuliddwa naye lwaki abantu baali badde basuulibwa nga ddala mu butuufu babadde basaavinga eddogo nno likola nakugambye nti buli muntu yenna aba afuuyirira aba agamba maama nneme kubeera nga nsuulibwa naye nga basuuliddwa weebali bangi nnyo era lisiti weeri mpanvu. Waliwo Matiya Kasayija bamuggyeeyo mu finance, David Muhoozi bamuggyeeyo bannange, Betty Among, Evelyn Anite, Ruth Nankabirwa, Moses Ali webadde balina omusuula bya ddala kubanga John Mwebesa, Hamson Obua, Rafael Magezi bamusudde okuva mu local government. Jukira yayita ekiteeso kiri ekyatogikwatako mujjukira bulungi nnyo Rafael Magezi
Balamo ne Namere bamuliddewo. Muluuli Mukasa, Okero Oriemu, Buloga, Okero Oriemu bamukasusi. Peace Mutuuzo, Musa Echweru, Peter Lokeris, Jeje Odom, Cheptoris Sam, Mulimba John, Kabyanga Godfrey, Kenneth Omona. Abo bonna basuuliddwa okuva gye babadde osobola okumaakinga n'omanya nti ono abadde mu ministry eno wanti bangi nnyo tosobola kumanya nti ono abadde eno kwakeka batonotono ab'amannya kati nga Okwere Oriemu nga ono Rafaelo Magezi abo baliko ebintu byosobola okubeera ng'obajjukirirako ddala Evelyn Anite abo bonna muganda wange naye nga ne mukyala wa Akena Betty Among naye ndowooza bamusudde kuba nti omwami yawagira Kyagulanyi 2026 kirabika ndowooza ko Museveni yagamba mukyala we be bamulabirira ndowooza ng'agamba kakati ffe tulabirira amakaago ate kakati wuuyo tandise kuwagira birala ndowooza nayagala amudisciplining naye era talina kyakukola alina okubaako engeri gyakola ki gy'abakompesetinga. Museveni tasuula bantu be era ojja genda okulaba ng'abakukusizza abatadde eyo ayina gy'abakakusa n'abateekateeka eyo era ogenda obbalaba nti ddala kituufu yabakukusa n'abateeka eyo gyebiseera ebyakalulu bituuse ng'olaba bafiirawo. Kale munnange byebyo ebifa mu kabineti ya General Museveni gye yatuwadde essaawa eziyiseeko emabega era nga abo beebo abapya oba agenda bana eminga bavubi nga 221 oba bano this time aleese ttiimu kabiriiti naye nsuubira okuba ndowooza ataddemu abavubuka bangi obuulyawo naye n'abakadde bangi era abasigaza ebifo byabwe bo bangi ddala infact abakadde bangi okusinga abapya abayingidde. Tusekane mu buzz zaffe eziddako wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo akuume.